Munafe nkwanirizaako nnyo era nkwebaza okwekumira ku mitimbagano gyaffe gyonna ebirala weebalire ddala tojjangaoko ate gwe munafe atanaba okusubscribinga nkukubiriza era nkusaba osubscribinge tusobole okutambulira wamu ng'onyumirwa empeereza yaffe awatali kumala budde tusimbudde makansi ejjirita n'okusala enviiri n'amaanyi g'emikono birabika nga nabyo byandifuuka olugero anti nakugamba weesibe enkoba onywere omulembe gwa tekinologiya gwe tulimu buli kimu kigenda kusoboka wolabira bino ng'okusala enviiri nakwo kugenda kufuuka kwangu anti waliwo ebyuma ebikoleddwa mu ngeri ya AI nga bino oyingira mu buyingizi ne bikufuuwako enviiri awatali yadde kumala budde. Ebyuma bino mu kaseera kano bitandikidde Dubai naye nga naawe wooli bijja anti bulijjo nkugamba tekinologiya atuvuga speedi. Ebyuma bino bimanyiddwa nga AI salon pods era nga bw'otuuka ku kyuma kino mpozi nga bw'olaba kale kankugereze ku buwunguzi onyiga bunyizi mapeesa olwo nno n'okiragirira sayiro y'enviiri gy'oyagala bw'otyo n'oyingizaamu omutwe n'akatayi nga tekannaba kusala kkubo oba mu kutemya kwa liiso okutemya n'okuzibula. Ekyuma kino kiba kimaze bulungi okukusala enviiri nga tomazeewo yadde eddakiika. Oyo nno munaffe ye tekinologiya nkugambye e Dubai kati kigendera ddala mu maaso naye nga naawe wooli kijja. Kale no banaffe abasazi b'enviiri amaanyi g'emikono ng'okutte mashini birabika nabyo binaatera okufuuka olugero anti ebyuma bino bye baleese oteekamu buteesi mutwe ne kikufuuwako enviiri nga tomaze yadde eddakiika. Kino nno kitegeeza ki? Kiba kitegeeza ti emirimu naddala mbasazi b'enviiri nagyo gigenda kendeerera ddala wabula mu kaseera kano newankubadde abantu bali mu kwewuunya amaanyi ga AI artificial intelligence engeri ziroboti gye zigenda okusala enviiri ng'omuntu oyingizaayo buyingiza mutwe olwo nno ne bakufuuwako enviiri wabula abantu balaze okutya nga bagamba singa oba otaddeyo omutwe ekyuma kino ne kyesiba kiki ekiyinza okuddirira abaffe omutwe teguyinza kusalibwako. Tujja kuba tugendera ddala mu maaso n'okubiraba byonna anti buli lukya tekinologiya agenda mu maaso n'okumeukawo naye nga munaffe awo we tulaga enviiri tokyagenda kumala budde ng'osazisa makansi ate ejjirita oba maanyi ga mikono nga bakutte mashini ogenda nkuteekayo buteesi mutwe mu kyuma kino ng'okiragirira sitayiro gy'oyagala oba omusono gw'oyagala olwo nno nga kyo kikumwako nviiri awatali yadde kumala katikitiki okutemya n'okuzibula nga wajjeeyo dda omutwe nga washananye edda ng'omulembe gwa tekinologiya tegunnajja. Bajjajjaffe baakozesanga ebicupa amagirita n'ebintu ebirala okumwaka abaana enviiri n'abantu abakulu naye olwaleero tekinologiya kati awo watuusizza omutwe ogenda nga gusonsekayo busonsesa eri mu kyuma olwo nno kikumweko enviiri awatali yadde okumala eddakiika weegendere mu makubo go. Munaffe weesibe enkuba onywere guno omulembe gwa tekinologiya tegugenda kutuleka kyekimu awo nno munaffe wetulaga nga ne gye buvuddeko mu butambi bwaffe obuyise twakulaze ng'amasimu agagenda okutandika okukozesebwa nga temuli layini nago gali mu lugendo gajja era nga tewojja ojja kuba teweetaaga zilayini okwogerera ku ssimu ng'ojja kuba ogula buguzi ssimu eno olwo nno bwe n'otandika kukozesa ng'era eyungiddwa ku zisetirayiti mu bwengula olwo nno n'emirongooti gy'amasimu gijja kuba tegikyetaagisa. Munaffe ne wetulaga emirimu gigenda kendeerera ddala nga ziroboti ze zikola emirimu egisinga obungi. Kale no munaffe saba Mukama buwangaazi osobole okwerabira ku bino kubanga byamaze dda okumerukawo era akadde konna tukyayinza kubiziyiza kubanga tuli mu mulembe gwa tekinologiya ne AI artificial intelligence amagezi agakoleddwa omwana w'omuntu naye nga galina okutegeera ng'okw'omwana w'omuntu kwennyini gwe gonna omulembe munaffe gwe tulimu. 88.8 CBS FM